Cyali komya lwaki byaggwayo ensonga gy'okwagala okumanya enkulu ani tugenda kunoonya ani Okay, yes. Oyagala mbere nga tawulira Okay. Mbuulira kamama. Niwe kankugambe. Kayina abasajja tubaagala naye tukawatu omusajja tamalaako atugenda kimugamba mu maaso ge okitegedde Kyogamba tamalaako wadde kati kyekyakoddosa omuntu oba olina okuyitamu omuntu omugambako olya ku londo olya ku mjeewa atayagala yagaana ate nze ndi mukazi muganda that means bamanyi byenjagala nga yatugambye ova avawa gwe avawa wagambye avawa Kabaale naye gagambye muva Kabaale ate lwaki weesiba mu Baganda byonna webiri kulidde mu Buganda that means ebirondooza bimanyiddewo n'Oluganda nduwulidde wamma nga lugumu negamba onoow'ebusheshe how comes Oluganda lugumu kulidde mu Baganda ebyemirondo wabitegeera wane mwanyi lwaki wagana okulya emirondo kale banne omwana ali mu nnaku ye ene waali eri kaakati bwe tumutereeza kati gaffe yaba Nyondo Glim kyejagala okugamba tulina amaanyi g'ekisajja tulina penis enlargement bwe tumukolako kati olimba kati awo obeera olimba si y'ensonga Okay. Amanya gari kutiba Steve Sams. Nyondo tugenda genda. Skin yange badde nfu like nga mulimu oluwumu nga nina embalabe black spots nga ziri mu skin. Nene mbuuza bannange mukozesa ki? Kobo tukozesa Nyondo Glim. Akazigo kano kalabanga konyoma naye gwe kakozeseko in just 1 week. Mu week emu yokka nze nkusuubiza ogenda kuba olabyewo enjawulo. Oba oli mukyala oba oli mwami gwali eyo ng'olina oluwumu olina bangi muze mumbuuza Brisha ng'onyirira Dubai teyakuboora Dubai biki. The fact is I use Nyondo Glim. Ye brand yokayoka eyokwesiga ku kintu ekikwatagana n'ensusu. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bika bulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Muganda wange ogamba otya? Nyondo si bulungi. Oli bulungi. Omanyi nze naye ngandwawo okuwulira abasajja abakaaba oli munafu. Siri munafu. Amaloboozi ge wampeereza nga badde agalimu ngeri y'okaaba kiki ennyo naye? Siri munafu. Bagamba omusajja takaaba. Ebyantuukako bikaabya bireeta amaziga. Toyinza kubeera mu ssanyu ng'oli mu mbeera eyantuukako. Era nkiwandowooza ne basajja bannange bangi abayitamu eno embeera naye nga tebalina bwogerero. Naye nze ono omuwala ku kye yankola njagala artistiko. Nina omuwala alina ebintu bye yankola njagala artistiko musinkane oba mulabeko bulabi ndowooza omutima gujja kkakkana. Mu voice notes olina buwandaze nti bakugambyeko omuloge lwaki tewa omuloga. Anyway, ago enna yakatoyingako ku mukutu gwa Nyondo Media yenze Rosette. Yes. Era nga njagala mba njulira ekizigo ekya Nyondo Glim. Ekizigo bana bamakira kikola bulungi nnyo nga bwe mundaba wano bwendi. Sina kuwadde ka makeup wadde ki nti oba kakinenda bika bulungi nga bundaba. Muje supporting Patricia na mwadde packages 100 akatundako ntono bambi aberenga abera mutunoonyeko tulabika bulungi nga mutulaba tutetawana kuteako bi makeup bitwatu tugenda tusala nga tukola kinga tushininga tuglowinga kyekyo kakati nafunye akasimu omukwano gwange ono
mwanyinaffe badde nga amaloboozi gali nga gakaba n'okukaaba nandibadde nga bapuleyingira ne kasawaali agenda kuba nga atunyumizaamuuko emboozi eno manye ebiseera ebisinga tuleeta emboozi ez'enjawulo nga tufunamu ebyokuyiga so gwe weneeyo gy'otudde njagala owuliriza ddala abaana abalenzi bazanyiddeko nnyo naffe abala batuzanyirako okitegeera ono muwala kazi ogambye yaani yaani abasinga bamumanyi nga Aneti naye nze mbadde mweyitira Ani. Erya Ani likyaliwo olwadde n'obulumi nga bukyaliwo. Okwagala omanyi Nyondo omuntu w'omwagala tosobola kera ku makya n'omukyawa bw'otyo. Naddala ng'olina bingi nnyo bye muyiseemu mwenna. Embeera gye namusangamu entandiko gikunyumiza. Takuddugaza yatudde mu mata. Entandiko gikunyumiza. Naye gwe kennyini ojja kakasa okwagala kwembadde nina gyali. Kati gwe osubiddeko okwagala kwembadde nnyina ne Ani. Kusobola obbaawo nke mu mpaawo kaaga. Kati kankubuuze muli okyamwagala oba kati olina busungu? Anti kati abantu mumanyi okugamba naye gwe nakibano ogamba kati omwana ono muyinako obusungu omukwata ngenda mukola kino. Muli omutima oli ati okyamwagala oba okusinziira ku kyakoze owulira nga wakyaye? Ani mwagala. Okyamwagala. Anyway. Beera wadda ne yeetonda tubeera tujja kgenda mu maaso. Kati mutandika mutya omufuna otya? Ani nali ngenda ku mulimu kati namugwako ye nga anoonya mirimu nambuuza bannaye wammwe bahayalinga ne mugamba ti nedda tebahayalinga asipanaawo naye nsobola okukola ki okubuuzabuuzaako ku mikwano gyange nansaba ennamba nengimuwa. Kati bwe nabeereranga ewaka nga mpeerezaako bannaye oli otya wasuza otya biki nga omanyi conversation mu bbanga lye ligenda mu maaso naye yatandika okuŋŋamba nono nkwagadde okitegeera conversation within conversation natandika ne tugwa mu mukwano. Kati ku mwana yakwana munne nga mpulira ng'omuwala yasobola okusula layinzi. Yaŋŋamba nti anjagadde. Koggwe. Ate gwe wali kyonna bakupikinga interest mu ye oba wali just okyasirise? Eyaffe abasajja tebiriiko pikinga interest. Omuntu kasita akwagala ng'omugamba osooka kale ne weesikamuko omutima naye mu bwongo mentalite yaffe epikingirawo okitegeera etutandika okumiitinga tutandika okubeera ffenna biki nze nga manyi nti ali ku visa enoonya anoonya mulimo omanyi ali ku visa anoonya muki mulimu naye alina ebintu byataŋŋamba kale kankugambe ne tutandika okwagalana ne tubeera mu mukwano omungi katwali tuli mu makkati g'omukwano n'atandika okuŋŋamba ti ne gyasula ewaabwe gyasula gye yali asulamu ebyo ebiseera tebamwagalawo because amaze emyezi egi tabawa yadde ssente za rate ne mugamba gye tubeere ffenna mu bufunze n'omuwasa mu katanda gamba gye tubeere ffenna naŋŋamba ali mu abusikondi overstay. Olwo yabikugamba mu bbanga ki nga mwakeera abayizi ennaku 2-3? Wali wakyatwalira omwezi nga gumu okutandika okuŋŋamba ebyo byonna ebyo nga mutaze n'okubeera mwenna akufumbira akatooke akoleza akagoye nagala nakakola ki sajja kkulu nogera n'okola n'okuba n'osanga omukyala wo mu katanda. Naye nze sisumbuwa abantu. Muli mu katanda partition? Nali napangisayo ka partition. Mwali mu partition? Olw'embeera yadde ssente tezaaliwo nnyingi naye nali nateekateekawo ku mbeera ne nteekawo ka partition so tubadde tubeera mu ka partition kaffe anti mbadde nkyakunyumiza nti ebyo byonna nze sisumbuwa muntu gamba nti njolezaako era nga mbimukolera ne mulekera emmere ngaawo ngimufumbidde ne mugamba hani sokoleke gwogenda ku mulimo italina mulimu asigala waka n'ozuuka n'ofumba emmere n'ogimuteekateekerawo ng'akyebase waali n'okumawo n'oyoza ebintu n'oyoza engoye n'oyanika n'ogolola kati nga yakola ki? Ye nali mwagala bwagazi just kumala ziri nsonga sifunye mukozi just ye ng'oyagala amale ziri nsonga zokka kwagala muntu tekibeera ku nsonga zokka bati omuntu wali obaddekawo ng'omuntu omwagala munda mutima nga twagala amenyeke abonebone kale ng'olumu era nga wobimanyi si nti buli kintu osobola okukikola naye ng'ebimu era ojja omugamba nja bikola engoye zange nja zooza biki
okufumba tujja naye teyeragira n'agamba wadangambye nja kuzioza kanzioze wadde yangambye tokikola kubanga sometimes olyaga n'agamba kyo tokikola biki biki n'ogamba wayi kamusanyusenze kambikole asange nga mbikoze simanyi mu mutima gwe kitya we kyali naye nga teyabikolanga kusaidia nze bwentyo kye yabikolanga simanyi oba yeyeekubirizanga lwakuba bye nali mugambye nti tokola kanzije tujja fumba nemugamba agenda ng'osanga tafumbye naye bakalebeeraawo nnyuminkirize nfumbe tulye kati twali mu process eyo naŋŋamba nti neera ti visa ye talina visa ali mu abuscondi adduka mu kiyumba kirabika gye yali yadduka mu kiyumba kirabika naye nga passport yo yali agiyina passport mu kisinga obukulu passport yali akola agiyina naye nze kyempa kubanga kati omuntu wa buscondi yali anoonyeza ki omulimu abaana bakola emirimu gya kaliwali bagikola mama mbadde manyi bw'oba yali yandaba dda n'akwetega n'alowooza nti neera nti ensi eno ajja gikola ki ajja ku nze kati tumala obbijjamu kubanga ekitono ennyo nzijukira mumaliddemu obusente bwange bwe mbadde nsevinze e Kampala bonna gamba wallahi bwe mbadde nsevinze e Kampala obusente bw'emyaka ng'egi emyaka 3 nodyasereza myaka 3 n'ogiteeka mu muwala nga kiki ennyo kikyalina ekyamaanyi ennyo tunyumizemu kendabika yalabika atya olina ku kifaananyi otulagekaawo si ku kifaananyi bati ngenda kunnyonnyola ekintu nze ekirowoozo kyange nali nzimba muntu wange kumujja wansi mwambusa waggulu nga mumaze okukkiriziganya mugenda kwagalana yali alinayo ku mwana okusiza ku mboozi ze mwanyumyanga nze yaŋŋambanga nti tayina ate gwe ng'olina nange mbadde siina mbadde nga wondaba mbadde siina ndi muntu bwatyo siina yadde kyennyina bambi ng'ofunye omuwala omanyi mugenda kukola ki ng'era alina abaana bandaga naŋŋamba nti bano abaana ba baganda be baafa omuwala olabika ali mu myaka ng'emeka omuwala abadde alabika nga ali mu myaka nga 27 awo so abaana bakulaga nti baganda be baafa yabalabirira ng'era nabo tumanyi okuweerezayoko ku ssente ewaabwe kubanga abaana babadde ne maama we mu kyalo kati ani oyo aveeyo Kabaale musheshe naŋŋamba nti neera abaana ba baganda be baafa biki abalabirira yabaweerayo school fees so buli mwezi ekitono ennyo ewaabwe era mbadde mperezaayo ddiramu nga 3 ng'emitwalo 3 yes zisobole okubalabirira basobole okugulako ebyokulya ng'ate womanyi n'amasomero ago ageeyo mu kyalo siga bbeeyi buli mwana abadde asomera emitwalo 5 siga bbeeyi omuntu adaga kwebuuza emitwalo 3 gakola ki nga tegamala school fees wa mwana omwo mu kyalo eyo deep in villages kasente kaba kamalira ddala nnyo nga nange era kati kubanga era kirabika si yamaliriza embeera yeewaabwe yonna kwaga 3 kirabika era ne baganda babalala bongererezaako we babeera nga abaana babadde baganda be kubanga wati abaana ba Ani ye Aneti wati abaana ba Aneti nga yakulimbanga n'obufumbo Aneti ye Ani saga erinnya Aneti sikitera kyobulanga bababba nnyo muwunga oba anyway abaana banene mu UAE mulina omuze ogw'okuwuza abaana b'abannammwe kino kyo kimanyi era kinako obukakafu mulina emize kati wulira ono embeera gy'ali mu kusa kutiyanyumiza ssaawa zino akyali mu mukwano gwa muwala omwana ebyamuyisaamu ne byamukola ssaawa zino manyi waali kyokka abaana mukikoze bangi gye muddira abaana b'abannammwe ne mubawunza ne mubalyakosa ne mukola buli kimu kyonna kyonna naye ate nammwe bajja bibakola mugenda kuzaala abammwe nammwe bajja bibakola kyokola kyosiga kyojja okukungula. You weep what you sow. Simanyi waali yambuzeeko ngezezaako okunoonya mikwano gye kubidde ne maama we yambumye buvumi mama wa Ani naye nga Nazaala sokoleke Nazaala n'akuvuma muganda wange nga mpereza akasente oli mufumbo gwe wali ovumiddwako ku Nazaala
Nazala yakwisaamu eggaali ye. Naye nga luli eriwe mbadde Nazala yamwisaamu eggaali. Ngapita mutabani oli otya. Ajja akaloza omwana yamuseetinga ndoza yafunye asingawo. Gubadde oweereza mitwalo 3 oli aweereza 1,000 aweereza kakadde. Okitegera enjawulo eriwo. Wama akapale kajeemu abeere mu kapampa. Empira njagala kumulabako sinkane twogeremu osanga nansonyiwa ombera nga nyina kye nnakola ekibi. Ye alina kye yakola bagona kye wakola. Yagenda after kujja mu abscondi buli kimu ne tukikola. Ziri eri sente zange zembadde nkugambye. Sekadama. Mannange nafunyeyo sekadama alabirira Hamana yamuzuuza wano na wali. Ojja kiwulira sente tezibira za bwereere. Wagambye emirimu ogisobola egy'abaana. Engato yazitaddewa. Gamba wallahi. Sima twazisudde. Tetwaze nazo. Kakati munnaye. Byebyo muno abawala bangi balina embeera. Badde nkyagamba nti omuwala oyo ani yandekawo nga maze okukola visa ye. Actually yabadde afunye n'omulimu. Bw'obaza okumujja mu abusikondi. N'omujja mu bw'omujja mu abusikondi. N'omujja mu fines. N'omukolera ne visa. N'omutwala n'asoma ne kofi. N'asoma kofi. Buli kamu kasooka kamalira kuye n'akali Uganda emyaka 3 mirambirira. Kona akagendera ku ye. Soko kunuma busente bwange mbadde nyina engeri gye mbusevingamu nga nyina plani yange. Kati muyona kiki osinga okwetaaga ani kuddira. Njagala tusinkane twogere osanga nansonyiwa. Ona ku namba etumukubireko. Enamba ye njiyina. Tukubire ku ani. Kati Nazaala. Mu kusooka yali akuwa ekitiibwa nga kuyana lya mutabani. Yakubira direct yakuweereza voice note namba yo agijjawa. Nasooka ne mukubira tubadde twogeranga ku WhatsApp. Nasooka ne mukubira direct. Nga yakuweereko amigere yakukkiriza wasa omwana. Kati nga mubuuza maama ani omanyiko waali. Nasooka nangamba toddanga mukunkubira biki nanzijjako then yamala nampeereza voice note. Naye nga mu kusooka alenga omukubira n'asanyukirawo. N'asanyuka. Yambuma nga mukubidde essimu n'ayogera bingi toddanga muyadde nakunkubira. Kati ekyo Nazaala maama wa Ani Aneti. Kubanga kati awo n'asooka mpeereza voice note. Ngenda zikuwaako owulirize. Nazaala ngenda zikuwaako gwe kenyini weewulirireko. Kubanga oyinza okulowooza mpaayiriza kyoba byenjogera nnimbira nti njagala kulaga sayidi yange ennungi naye ngenda zikuwaako jja ku kyensi. Nazaala. Nga luli yaliyaga mwogera bulungi. Nandi mukubiddeko wano. Kati kambuuze ono omuwalaani kati nga tubadde tumusisinkanye olowooza kati bwe kyofa kimukuwa second chance gweyagala okwetonda ewamu mutekamu sente nga mmeka? Obusente bwange obwali ku akawunti ndo twaliko wakati wa $25,000 ku 3. Yes, Ami. Wow, how are you? Gwe. Ne mukadde sebo okugira kati bamaama okuyisamu abaana baabwe amaaso kati kiva ku baana baabwe. Kati for example nange bwe ngenda njogera bubi eri ku mwami wange wa maama naye aba akyuka. Kati bamaama bo bagoberera mwana ng'abeere maama wo. Kati omuwala ye musobe tonyigira maama okuweereza bigambo ebyo byonna. Kati ffe bamaama kitubalaga kye bagenda nakyo bw'omugamba maama ono mwagala muntu mulungi nga naye akola ki? Mukubireko. Leeta nkuteeremu ennamba ye. Oba kyagijjukira ne mmutu. Kubira okuko tulabe. Ne mutu waliwo girinaye. Ayinza obutankwata. Akase yange. Wali badogezaako ko ntulaba. Ku yange nga nsinzidde kwange anti owange bulijjo mukubira nga teyitamu. Takwata. Teyitamu.
Anaatukwata asata mmanyi yange bulijjo mukubira nga tankwata. hello hello ani gyebaleko gyebaleko ddiya oli luddawa nze Katrina wangi naye ng'oli arrogant mukwano wangi omuntu gwesitamanyi nga lwaki bankugamba wendi anyway just twali twakajja wano naye koyinza okuba nga wanneerabira ate olowooza afunyeyo nti ennamba yo twali twakajja wano nga tuli mu kuzunga bino nawe byomanyi ebyokulonda emirimu kati mbadde ndi namba zange nze munange ndakikuba namaa neefuna akalimu kati gw'oli mu mbeera ki ndi bulungi wafuna omulimu ebyo byange nakoma okuwulizaako wali oli mu overstay olina abusikondi mbadde nyinawo ddiiru anyway waliwo kampani eyagala abawala naye nga n'obeera ng'olina overstay ng'oli mu abusikondi basobola obijjamu byonna ne bakuwa akalimu n'okola actually nange gye najoyinize neddanze sirimuyakubayo omuziiza wangi siri mu university yakuba you have your own visa eh? Muwala gwe nga wafuna ssente wagikola otya obuuza okuli ki oli muki banange sikuvugana gwennyonjole anyway kale waliwo omuntu agala okwogerako wano naawe katono nnyo ani kulaki wandekawo ebiki kulaki wandekawo weesonyiwa ku bantu okuva anti ebintu byonna byonna bye twayitamu ffenna kati ate gwe nojja ate nondekawo nze nali nyine essuubi ly'amaanyi mu ggwe kati oliwa njagala kujja kulabako njagala kujja kulabako bambi tusinkane twogere kukyaki ku byaffe enteekateeka zaffe enteekateeka zaffe ze twalina ffenna bambi ani okay wamubulooki nga yesu tukimanyi naye kaakati kankubuuzeeko mwe emitima mugijjawo egida ku baana b'abannammwe ne mubakozesa ebintu kansooke nkubuuze kituufu ye yakugiramu abusikondi n'akujja mu overstay n'akukolera empapula bituufu nga sinnabakwaka yakogenda kwakira kwani no kale nsonyiwa naye nga kituufu yakujja mu overstay n'akujja mu bya busikondi n'akufunira n'omulimu n'akusomesa balista oba nnimi eyo period yaliwo ebintu byaliwo n'abikolera mulaavu mwekolera ebintu kati bwamukolera ki nga muli mulaavu oba yakolera ekyo olowooza ki wangi olowooza ki ng'oli n'omusajja kati gwe kyewamukoleranga abantu kati agenda ndaalasa buli wamu no sikulalaasa naye olaba ddala kituufu mbadde manyi mu kusooka oba nti alimba naye gw'ovaanga ku muntu wano okuddunga okujja mu overstay n'akujjamu abusikondi n'akuwa visa n'akusomesa balista ani mwekubengako mu mitima mugenda kubonaabona mu nsi eno muwunyere
I'm sorry to say this, nyizo okuba njogedde bubi naye bambi mwekubengako mu mitima. Kaakati saawa zino nsonga ki gy'owa lwaki wamukyawa? Abantu babeera mulaavu. Yatwala emukwato njagala nakwagala yanyambako ku makulanga ngefayina nkolera visa aba tebakimukkira kubeera something that was meant for us. Kati gwe n'okivaamu. Simusango naye ndimiddeko limiteresabe akubira abeewaffe mama bayirayo okunule maaso mugamba alekerawo okubira maama wange. Maama wo amukubira essimu ani yamuwa ennamba ya maama wo era yategeera atya maama wo? Wali twalikyayemukwato naye kajja ki ekyabikomya lwaki byaggwa? Ensonga gye twagala okumanya enkulu. Ani tugenda kunoonya ani? nedda kati ndakumabbali nga mukazi wonna. Oze ku mabbali. Okay, yes. Oyagala mbere nga tawulira talina Okay. Mbuulira kamaama. niwe kankugambe kalina abasajja tobaagala naye otuuka watu ng'omusajja tamalaako ate togenda kimugamba mu maaso ge okitegedde Kyogamba tamalaako. tamalaako wadde Kati kyekyakoddosa omuntu oba olina okuyitamu omuntu omugambako olya ku londo olya ku kyewa atayagala yagaana ate nze ndi mukazi muganda that means bamanyi nga byenjagala yatugambye avawa Kabale. gwe avawa wagambye avawa Kabaale naye gagambye mbuva Kabaale ate lwaki weesiba mu Baganda? byonna webiri kulidde mu Buganda that means ebirondooza bimanyiddewo N'Oluganda nduwulidde wamma nga lugumu ne gamba ono ow'Ebusheshe. How comes Oluganda lugumu? kulidde mu Baganda Okulidde Buganda. Kitegeeza byonna byonna yali Ebyemirondo wabitegeera wane mwanyi. Lwaki wagana okulya emirondo kale banne omwana ali munnaku ye ene waali eri kaakati bwe tumutereeza kati gaffe yaba Nyondo Glim kyejagala okugamba tulina amaanyi g'ekisajja tulina penis enlargement bwe tumukolako tondetera nako wanamala kati olimba kati awo obeera olimba si yensonga olimba ani bw'obanga nkugambye nti kale bwakyo kye kyakoddosa wali oyagala kumalako ssaawa nnamba mu buliri si bwe kiri gwamwogerera ennyo gwange nze Justin ndi mukwano gwe mugezeeko 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 mukuwadde wuuyo ekitegeezo tuliba nti tamalaako si bwe kiri tamalaako ate lwaki bw'abanga tamalaako ne nkugamba ffe tulina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja ng'asalizaawo ate essaawa zonna zoyagala zaakolaki era tulina penis enlargement n'otugamba musajja mukulu abulamu buli kimu tukikola talatibu okyasobola okumuwa second chance ffe tumukoleko ogenda okumuddira nga buli kimu kiri oke nedda baaba nze nafuna omulala I got someone ne kakati ekyebuuzibwa bw'oba yali tamalaako mu kaseera kali eri nga akukolera visa nga akujja mu bya busikondi akujja mu overstay byonna awo yali amalako oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna byonna nabira nga tatakyamalako nange nali mugamba in that process n'omukkiriza akujje mu overstay n'omukkiriza ajje mu abusikondi n'omukkiriza akusomesa ebbalisa n'omukkiriza akukolera visa ku ssaawa esembayo n'omugamba nti tomalaako like seriously in the process ng'akola ebyo byonna byonna yali amalako maama si bwe kiri kati gwe n'oyitamu kuba kati olina obulamu obupya tukunoonyeeko onaakolaki tukunoonyeeko geza tukunoonyeeko wangi bambi abadde abuuza nti waba alina kyeyakola akwetondere ebina bisobola okutegeera munnange naye omwana w'abandi wamuteeka mu mbeera imagine akasente ak'emyaka 3 n'akajjayo Uganda n'akakuteekamu ne kano kabadde akola wane nongolaba lisebo olifaayo lwaki temulina mitima muli egisaasira gwe togenda kuzaala kyogamba ani oba oza n'okuba nga wazaalako gwe obeera nga mwana we yali mwene embeera nga bamuyisa mwene embeera osobola kuwulira otya? That is my question. Wamulumiriddwa ennyo lwaki tomwetwalira otumalako n'embeera Aneza yali ankoze yali azigyeko mu overstay
yali azigyeko abusukondi yali ankolidde ku visa oba yali ansomeseza ku balista yakikola out of okwagala sinze yamusaba yasalawo bwe yabimala gwe n'oyitamu kankubuuzeyo ekibuuzo omusajja wajja ngayagala kulabirira Uganda ate kati ondaba nga simaleko sigende naye omuntu okuneesiba kati saa zino ogamba neesiba kave ku maama bwe ndaba nga binaavaamu akalimanywera ate nga simwagala omutima gwange teguliyo nze ŋŋaanirawo wayitamu kale mugamba obugambo obusebe kino kimwegambire wuuno nze nkweso naye tugenda kunoonyaako oba oli Magombe tugenda kunoonyaako owulidde ojastima tuli mu kkubo tugenda kunoonyaako kiri nti oli mu UAE mpozi nga wagifulumye nze ani ojja kuntegeera ng'ondabye ojja kuntegeera ng'ondabye nze ani ojja kuntegeera ng'ondabye nekyenyinza okukola ojja kukiraba ng'omaze kundaba Space oyasama kati akuwadde mwogere njasama njasama bw'obunidde ate nkola eki mulina okwesonda mulina kyemusobola okukola omuntu wakulabirira n'ekisimu kyo kifu tekyogera bulungi oba kyabadde kiba kikuttemu simanyi obuukabuuka naye nga kyokola kikyamu tugenda kuwa wiiki emu kazi wagambye gwani yali ampita Miki ewe tugenda kuwa wiiki emu ng'okomyewo wa Miki wo bw'oba weegwako nga tokomyewo spiritual tugenda kunoonya physically tukukwate I'm telling you wakakola ki n'okuwemulawemula ani owemudde nakali omuki ono mukazi wamanyira naawe akuleka toganaabamu n'oganywa olire taata tanaaba mu mazzi n'aganywa ani naawe just omukisa gumu ensonyiwira ddala nenamba yangerekerawo kigala ani just to meeting oli wakati nzije nyina ebintu byo bambi byenjagala okuleetera laavu eruma ebintu bya mutima aya basi ani yayitamu takyayagala njagala kuleetera bintu byo yogerako naye nze ngenda kumwerekereza ani manange muneesonyiwe kuyambye naye kulamba ekintu kimuviira ku mama wange era masimu nange wofunire obusimusimu bunzindika watisa messages wayitamu nayitamu oli wala nnyo oli mubire okwesonyiwa oli mubire agijjeeko banange ebintu bya mutima omukwano gunyuma we guba gutandika naye we gukula gumanyi okubowa naye bwe gubowa buba bugumiikiriza omukwano lubanga luyimba bintu bya mutima muganda waffe bamuyuzayuziza omutima ne bamulekaawo ebigambo bya ani obiwulidde akugambye mwesonyiwe oviire ku maama we naye mwesonyiwe n'agamba tasobola kunaaba mazzi n'amala ate n'aganywa n'aŋŋamba n'akalya alina kyaŋŋambye awo okulya nja kukirya nga mmaze omulaba ani tugenda kunoonyako njagala ope ebifaananyi bye kubanga ayogera bubi njagala ope ku bifaananyi bye mpa ku bifaananyi bya ani oyo ani ayogera bubi ani muntu mubi njagala ope ku bifaananyi bya ani tulabe ani oyo ayisaamu abantu amaaso tulabe ani oyo avuma abantu tulabe bw'afaanana
tulabe ani oyo bamutunoonyezeeko batuwe ani oyo tumusisinkane tulabe oba byabadde ayogera nasobola okubyogera tulabe ekiddako oba tuyagala mukolako mbeera yonna kati njagala mulabako ebifaananyi nja biku kataata oba bakulunga n'abeera yamumanyi oba bakulunga era kwaddeyo otwokunywanyi otategerekeka otumere emmere otategerekeka bambi ne sente zikuluma naye omukwano gwe gukuluma olidde eddogo kyerikola olidde amaanyi g'eddogo kale byebyo ebigambo ebisembayo in case ng'agudde ku eno vidiyo n'agiraba kubanga ejja kumutuukako wana abeerawo bonateeka ebifaananyi bye ne wabeerawo amanyi waabeera osanga n'atubuulirawo waabeera nengenda ne mulabako bulabire twogera tewetagayo kamera nga tugende kamera kyonna ekinaabeera kisobose nga kisobola omuzza osanga kamera yeenaamuzza gyendi kyonna ekinaabeera kisobose kale ebigambo bya ani ye nga ye omwagadde kyenkana waawo wiringa kukubanga okola otya tuggalewo sheeno ani ebisinga abimanyi newe nayogera biki byonna byonna kubanga byonna oba ofukamira omwetondere bonna kyewamukola ani ye nga ye simanyi naki kyakumugamba njagala kusooka mulabako awo ebisinga ndowooza binaatambula ayinza okuba gowasobya abasajja bafukamira basajja tufukamira naye njagala mulabako wenayogera naye maybe ojja kufukamira kale banange byebyo naye ng'abaana ab'obuwala abaloga abaana babanammwe ne mubawunikawunika ne mubawunzawunza kano waalize ngamba yawunga ne muddaawo kubanga sente zonna zonna zoolidde nakulaga nti ageze kati akuvuma nze wabeera nze bamanya kyakola ki kyayabika mba ngenda kunoonya kyenzizaako kipya naye kati ssaawa eno ye si kyakola ki abaana abandi mubaliisa ebintu temugenda kubeera nabo temugenda kubaagala ne balekawo mu bbanga ne babonaabona bwe batyo n'omukwano kati wuuno atambula anataka kweyambula bwati ng'atambula bwati anyway si bya ssanyu bya nnaku naye nga kibeere kyakuyiga eri abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mwegendereza ebiseera ebisinga abantu bajja mu bulamu bwaffe nga baagala kutukozesa bw'amala okukosa nafuna kyayagala nga ye akola ki anti tugenda kunoonyaako mubeere bulungi kama baddiya mwadde mwansabye nti nzije mbannyonnyole buli product eya Nyondo Gleam gye tuyina oba gye tukozesa olwaleero ngenda kunnyonnyolako a few products n'enkya nnyonnyoleko ntonotono bwe nti omupaka otunaazimalayo kubanga nnyingi ziyinza okutwala omwezi so olwaleero ngenda kubasomesa ku ngeri omuntu gy'onaabamu bw'omala okunaabamu jjukira omaliriza okunaaba ogenda kwesiga products zaffe tokigezangako okosa products zaffe ng'oli mukyafu like nga tonnanaaba sooka ogende onaabe bulungi nnyo omubiri gwonna naye nga bw'oba okuuta face oba obanga onaaba mu face making sure nti ofuna akatawero akaweweera onabe face yo etukule mwewale okwekuuta face ne bino ebyangu ebikaluba by'okuuta omubiri gwonna leka katawero ka skin eya face kabeere kanjawulo ate kabeere nga kayonjo nnyo gikuutemu bulungi nnyo akatawero nga kali soft bw'omaliriza koze okanike oddemu kakozesa neera olulala oba ompulidde kati tumanyi okunaaba naye emibiri gyaffe girina emputtu naddala face eno ate ng'era gye tusinga okufaako n'ebitundu bya tubifaako ne face gye tusinga okukola ki okufaako ennyo kati njagala ofune katawiroko bwe kati oba keeru oba kakala ki ka sponge ko oba keeru oba kakala ki kakwate nga bwe kati bwe kali okwongera okuggyako obukyafu ku skini yo nti oba oli awo onaabye ne mubeerako obwakwatira gamba nga kuno okumabali kw'eriiso oba ku liiso tumaye okuteekako obukookoowe nobanga wene bali waliwo oba akaliyo nobanga oba waliwo kala akacyafu kaba kasigalidde ku skini yo so eno facial cleanse toner eba ekuyambako to remove any dirt ebeera esigadde ku skini yo naddala eya face okitegedde okwata akantu kano nga bw'okalaba n'ogikwata yeeno
n'ogikwata bulungi nnyo tokosa nnyo bingi era waliwo yagintumye eno ngenda kugiba nga delivering enkya kwata bwoti teekako si kangi nnyo okalaba then jangu ku face yo weesimule bulungi nnyo bwoti nti mwana wattu bikusobera nti obeera omaze okunaaba kubanza enva kunaaba ntukula bulungi n'ekikwewuunyisa nti wadde wakava kunaaba kati kankeesiimuuze ne watukula ewali white okakase nti nno kizibu kya kunaaba n'okola ki n'otukula bulungi nnyo kakano nkataddeko kati kaneesiimule bulungi nnyo nja kwesimula feesi yange bulungi nnyo siimula muno bulungi nnyo omweriiso osiimule bulungi nnyo bwoti ojja osiimule bulungi nnyo sikini yo osimule feesi yo ofuba okulaba nti okola ki ti mubutuufu etukula isaako muno mwonna isaako muno mwonna tugaana kuyisaako mu nkwawa bulungi nnyo namwo ng'oyisaamu ne muno ng'okola ki ng'oyisaamu naye armpits zo zikuume nga ziri clean nga bwolaba oti nga ziri clean on top of that tulina ka oil akatukuza armpits ezaaguba mala okuyisaamu bulungi nnyo kakirinzako bulungi nnyo bwoti bw'omala ojja kugikozesa so nga wembalaze nga wembagambye era ojja kwesanga nga mutuufu akantu kakano okalaba mulaba obukyafe so nga bw'oba weeyisizaako wenambadde nabye bulungi nnyo zane neekuuta bulungi nnyo feesi yange nkozesezza katawero kange aka feesi ko kali different kali soft nenfuuka nti etukula bulungi nnyo tulina sabuni waffe gwe tukozesa ffe nga ffe owa Nyondo Gleam owulira so kuuma sikini yo ng'olabika bulungi beera ng'onyirira weefeeko naddala omukyala abakyala tunyirire twefeeko nnyo abaami banyikire kunoonya ssente however nabo beetaaga okunyirira era tubakolako bangi so tulina products z'abakyala bokka n'ez'abaami tuzirina za njawulo era tujja kuzibalaga mulabe enjawulo era lwaki za njawulo kubanga sikini z'abakyala n'ez'abaami zaawukanamu muko sikini y'abaami oba sikini y'omwami ojja kwesanga ng'ate yo ŋŋonvu nnyo ng'eringa ya mwana muto ng'eringa ya bebi ate nga musajja kyoba olaba nga bwe tukola ebizigo eby'abakyala bibeera bya njawulo ne ku byabaki ne ku by'abaami kati eno facial cleanser yaffe toona tumaze ogikola ki omaze bulungi okwesimula bulungi nnyo kati gwe wenna omuntu alina embalabe olina oluyinja olina olusundu wabeera olusundu olutono olusinga lwa black olusinga lwa kala ndala ojja kukwata akazigo kaffe kano okalaba ke kakuyambako kwebyo ebintu akazigo kano eno ojja kukakwata kaba bwe kati toolamu katono totoolamu kangi eno omaze okunaaba ogenda kwebaka omaze okukirininga bulungi sikini yo owulidde kati kano kagundi ka facial cleanser toona towetaaga kakozesa everyday osobola kakozesako only once in a week okitegeera once in a week ne wasigala onaba bunabi bulungi nnyo n'otukula then n'ojja ogenda kwebaka n'ogira kano akantu mbwoti mu ngalo n'omala n'okamasaginga osikini yo gwe wenna ng'olina oluyinja ng'olina olubalabe okitegeera obeere ng'okeeyisaako bulungi nnyo nga bwondaba obanga akakuuta so that eddagala erikalimu liyingira munda mu lususu era bw'oba ng'obadde olina embalabe ezikusumbwa naye nga zibeera munda kano kagenda zisikayo ozirabe nga zidda kungulu abamu tekazisikaayo kakola ki kadiringa nazo nga ziri munda mu sikini wadde nga nezikoze eki tezifulumye sometimes kisinzira ku sikini yamuki ya muntu tegedde muganda wange kesige bulungi nnyo kano tekasosola mwami tekasosola mukyala tekasosola na mwana ko bonna bakola ki bakakozesa kitegedde twala obudde bwongo okesiga bulungi okapplying everywhere so that sikini yonna ekola ki efuna akaziga ako kati awo wetuvaawo ogenda webake lunyi webake bw'ozuukuka ogenda kunabeera nga bwewanaabye onaaba omubiri gwo gwonna kano ka sikini yokka okoleka mpozi ng'olina bana balina embalabe muno mugundi muno mu kifuba olina embalabe mu mugongo oba wa osobola okakozesa nayo yonna gy'olaba nti walina embalabe oba waliyo lusikini rush lwonna okakozesayo n'okakuutayo otegedde bulungi kati awo bw'ozuukuka sabuni waffe gwe tukuwa n'oweekuuta bulungi nnyo mu face n'okutamu kali akantu kaffe akali soft kennakoze eki kennakugambye awo bw'omala nkola ekizigo kyaffe ekyo ekya Nyondo Gleam nga weesigala whole body ng'ogenda ng'okola oba ng'ogenda ng'okola bibyo okitegedde tulina ne ka oil akagonza engalo tulina ka oil ak'omubiri gwonna kati nze ebiseera ebisinga nkozesa ka oil nembeera nga ngilowinga bugilowinzi kuba sikini yange nagikolako nemmala
when nalinga skin yange ekyalabika bubi na concentrating nnyo ku kizigo buli kimu nga nkikozesa mpaka we natuka skin yange gituse wenjagala kati nasigala ka oil ke maintaining sa skin yange nebeera nga ekola ki nga temera bibalabe wadde ndi mumusana tekinkosa so tufe ku skin zaffe fe tukuwa product package esooka nitukuwa full package naye buli wogenda nga okozesa ogenda osalako ebimu notuka ekisira nkosa ka oil kanyina mukwano gwange suma enkya yantumye ka oil wakati yeke yasigaza okukola ki okozesa then waliwo omuntu eyambuuziza ku kintu ekyenkwawe ziba zaaguba enkwawe ziba zaaguba tulina ka oil kaffe kaneeno tekakoze eki lidinsa nukulia akantu kano kapya so njagala mbalage enkwawe ezaaguba making sure nti shavinga bulungi nnyo nezibeera nga enkwawe zo ziri clean ever then ojja kukosa kano katunda sometimes obeere ng'ozicleaningamu once in a while not every day then you'll be using this kano ka oil kaffe just oteekako obutesi wano bwoti amatonde gaga mu abiri give me another one this one needs give me another one this one needs a needle we need to open it with a needle give me another one maybe the old one nga kali open so tugenda kola kuki kunkwawa abalina enkwawa ezaaguba mumbuuza nnyo Rosette okozesa ki mbutufu n'obeera nga oli mu bantu nenga tosobola ekola bwoti okitegeera enkwawa nga tosobola kuziwanika nga bwewanika ku nkwawa buli omu waali nga akola ki ngadduka banange nze neetegereza nnyo nze bino ebifo bino betukukakoka bino making sure nti biri clean okitegeera ate mulina emize emibi abantu okufuuwa perfume nobeera ng'ofuuwa muno perfume newefuuwa muno perfume n'ofuuwa no perfume it is very dangerous ojja kuwunya naddala wano wetuli so yangu wompeeko mwana wa mama so kano okutamu kakuute bwoti video yange yineeweddeyo olengera okutamu kakuute kano ka oil kembagamba ndowooza oziraba tolina wadde kiolabamu nti kiikyo nowashavi nga temulimu bitulututu byene ebikubakuba musimayo bisuuko oziraba nga ziri very very clean okitegeera ka oil weekali wako omwana aganyo kampa naye nga weekali nezibeera nga ziri very 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 clean ndowooza ezange oziraba